Omwezi ogwedde abatuuze beetaba mu kulonda kw'abassentebe baabwe abanaabakiikirira ku mutendera gwa LC1. Wadde akalulu kano kaali kakusimba mu mugongo keetobekamu emivuyo egitagambika ekyaviirako n'ebitundu ebimu akalulu kano okuyiika. Mu ngeri eno abatuuze mu zooni y'Amayinja ekisangibwa mu Makerere 3 balaze obutali bumativu bwabwe eri ab'akakiiko k'ebyokulonda olw'okudibaga akalulu kaabwe ne batuuka n'okulangirira abataawangula mu zooni eno. Mu byokulonda baleeta register. Tujjayo national ID register tubiyose byonna ne mukwasa omukazi ayali alondesa national ID yange ne mugamba wano we newandiisiza naye mu register nga siriimu. Nakebera akatabo kava ku nsonda paka ku nsonda nga siriimu. Ekyavaawo n'addayo n'anyeenya omutwe n'agamba kino kyenda basikitegeera. Kitunyigiriza kubanga omuntu olowooza omuntu gwe twagala ne layini ogiraba eriko abantu abasukka 5 n'olayiza omuntu ow'obululu 120 ng'ow'obululu 360 omuleseewo. Mu zooni eno embiranyi yali wakati wa Muzamiru Ndibo wa Independent ne Abdul Musa Kasule era akalulu kano kaalimu emivuyo mingi ekyaviirako n'amasasi okuvuga. Twalonda omwami Kasule gwe twalonda naye ne batukuba abapaka ne batukuba tiyagasi ne batumenyamenya abagulu naye nga twalonda Kasule ne babala layini esooka eyaffe eya Kasule ne babalako shunonda tebagibala. Leero bw'obuuza Muzamiru gwe batuwanga nga kuba bamutuwa bwiti twamulonda abantu bamayinja so balonda Kasule Abdul Musa bw'omubuuza akuweeyo abataka 5 mu kitundu kino ky'Amayinja zone tasobola kukubuulira. Ffe tuli baana nzaalwa yakuno. Abatuuze bagamba balonda Abdul Musa Kasule wabula tekyababuukako okulangira Muzamiru Ndibo. Abantu abaasimbe waffe baali bangi kati Patusha watuuka okubala abantu yabala layini yaffe n'agikomya mu kitundu. Bwamala ogikomya mu kitundu n'agamba eno mbazeeyo oba yagamba 7 eri ngenda balayo 8 oba 12. Omusirikale kyava amugamba nkugambye kulangirira si kubala. Kati baagala akakiiko k'ebyokulonda kayingire mu nsonga zaabwe waakiri baddemu okulonda. Declaration eyakolebwa teyali kiriya kubanga teyatulaga buli lumeka bwe twafuna ne opponent bwe yafuna n'abalala baali bavuganya kuba twali tuvuganya abantu 6 obulu bwabwe tebwakola ki tebwamanyibwa. Yisima Mpoza nga yali ku lukiiko lwa Muzamiru Ndibo gwe balumiriza okubabbako obuwanguzi bwabwe agamba emivuyo egyali mu kalulu kano gyaleetebwa bannaabwe be baali bavuganya nabo abaali balemesa n'akakiiko k'ebyokulonda okukola ogwabwe. Ebyokulonda nga bw'obimanyi nti waliwo akavuyo kuyakali akatonotono abaoponenti ba chairman waffe omulonde ke baali bataddewo tasobola na kusobozesa yali abala nga tebaagala abale naye olwa security yaliwo omukyalo yabala bulungi akalulu. Mu ngeri y'emu abatuuze b'e Nansana East 2M Gombola y'e Nansana beekalakaasiza mu mirembe nga bawakanya obuwanguzi bwa muna NRM Farida Namukwaya eyalangirwa ku bwa ssentebe bw'ekyalo kino. Bano ababadde bakutte ebipande okuli obubaka obw'enjawulo bagamba okulonda kuno kwetabikamu emivuyo egitagambika. Twagala bwenkanya twalonda Kiwenda Asadu nze sirabangako kalulu kano ku myaka gye nnina. Omuntu nze yali agezaako okutangira abamu abayingira gye baleese okuyingira banzijawo nga n'ebigere tebirinya. Abakuli okulonda bennyini baddira ne bakyankalanya akalulu. Abantu booli twali Kiwenda yali bakubisamu emirundi 3 babalanga abantu 15. Embiranyi okusinga yali wakati wa muna NRM Farida Namukwaya kosa ne muna NUP Asadi Kiwembo bo gwe balumiriza nti gwe baawa akalulu kaabwe. Nze ndi wa NRM naye nalonda omuntu gwenda baalina obusobozi oyo bamuwa enkoko ebintu bya PDM n'abituulako ne bamuwa enkoko ez'okugabira abatuuze n'aziteeka mu nnyumba ye alaba zigenda okufa n'alyoka azigaba mu bantu. Balumirizo wa NRM okuleeta abantu abatasula mu kitundu kyabwe ne beetaba mu kulonda kyokka ate tebaakoma okwo n'okubakuba ne babakuba. Yaleetanga bbaasi ng'aziwa ttaaga nga bambala nga baana b'amasomero yabajja ku byalo eyo Kawandawa nga bambala ttaaga nga bagenda mu layini. Maama baffe bajjajja baffe abakadde baakeera ku layini ne babeeraawo ne batuleka nga twasamiridde mu kisaawe naye nga batubbidde ddala nga nabo bakiraba.
Asaadi Kiwenda agamba kyali kirabwa Nayonka nti yawangudde akalulu kano wabula kyabatuukako ate okutuuka okulangirira ne balangiriramu omuntu omulala. Kaakati ndi wano okubategeeza nti nze banziba naye nga nafuna obululu obuyitirivu nnyo 13 ate munnange yali anziririra n'afuna obululu 12 oba 13 ate kandidate waffe omulala baali bamuyita mwami Lwama Benon ye yafuna obululu bwali bunabambi. Agamba ab'ebyokwerinda baakola kyamaanyi okulaba nga bakyankalanya akalulu kaabwe nga y'ensonga lwaki baagala kaddibwemu. Kati obuzibu bwaffe okuviira ddala waggulu bwava kuwa ekitiibwa RDC okutuyiira amagye nga mulimu n'agakuuma President Special Forces. Amazima gennyini ekintu ekyo kyaleka kitukubye wala nnyo. Ebitundu bingi ebizze birabikiramu emivuyo gino naddala nga balumiriza abaali bakola ku byokulonda okulangirira omuntu ataawangula wadde nga n'akakiiko k'ebyokulonda kagamba kakola buli kisoboka okutunula mu kwemulugunya okwatwalibwa abawakanya ebyava mu kulonda kuno. Hasfa Nanvuma, Agafe Yokspark TV.